obusaserdooti kakati ozaala omwana kati olina kukola balina kutuuka egyenyako okimanyi nti nze waliwo ba triplets be basatu
Venga, vamos a vaya, hoy cuando para vamos por el que no muguro lo haré yo. No, no, van a decir Simom. Simon Peter, Reverend Father Simon Peter, Kabenge, omugole ava mu motoka bakasookeekijeyo mama ogambye agenda kukola ki osooka kufuluma mu motoka engamba wafa oli ebitu bikimukaoyinza okuyita maama n'okomaawo mama faza emotoka eno giraba pulado kati azaala omwana omu yekka n'ebirala UBM mpya nnyo tosi tuliku emu tuliku UBM mwajidi bagenda agamba mama faada akulira mama akulewo akulira mama akulewo Sebyuma omukulu w'ekifo avudde mu motoka akulira omukulu obusaserdooti yakulidde omugole akalulu abange omukulu w'ekifo nga agulira omugole kirabanga ate mwana mukulu yamukulira kubanga mugole faana olupya faana kusanyusa okulaba labani abange alinnye ku ttaka lino tambula
Oye bwana mkulu, oda yeba oda. Taking a chances bwana mkulu. Sebo omudia omfather imirira ka. Abe bitwa bya father. Abakoba wobire ko father bali aba. Simon Peter ubira kuba. Abakoba ali aba wobire. Ah. Ubira kuba jinja kalo. Ubira kuba kitakobwa. Sebo father mumuleke bamutwale. Ubira kuba kitakobwa. Ubira kuba kitakobwa bali. Onna akalulu sikawuli. Sebo basabo ne banyabo wano tuvuddewo njagala okubategeeza nti mbutongole Father Simon Peter Kabenge aliwa tulina obusaserdooti mu lubu lwa Melkisedeki Katonda yeebale. Omugole wa Kono Reverend Father Simon Peter Kabenge tumujagulizaako ebikonono ebikwata obulamu bwe byebino. Omugole waffe owaleero Reverend Father Simon Peter Kabenge yazaalibwa omwami Francis Xavier Lugoloobi, ono ng'Omukama yamuyita, n'omukyala Margaret Nantumbwe, era amuzaala nga 16 Septemba omwaka 1992. Omugole waffe ono gwe tujagulizaako olwaleero bwe yasumuukamu yatandika okusoma. Nursery yagisomera ku St. Paul, primary n'agisomera ku St. Bruno ne St. Mauritius. Bwe yamaliriza ekibiina kye ekyomusanvu n'ayatula eddoboozi ly'Omukama eryali muyita, n'ayingira seminaari ento eya St. Joseph's Nyenga Minor Seminary esangibwa e Lugazi Diocese. Eno omugole yasomerayo emyaka 6 beddu, ng'amaliriza siniya ye ey'omukaaga. Kitaffe Ssaabasumba kati omugenzi Dr. Cyprian Kitukulwanga n'amukkiriza okweyongerayo mu lugendo lwe, era n'amusindika mu seminaariyo eweereza abajulizi ba Uganda Aloculum National Major Seminary esangibwa eggulu. N'akukuka eyo mu misomo gya filosofiya okumala emyaka 3. Bwe yavaayo n'afuna emiruka egisooka egy'obusomi n'obuweereza. Gino yagifuna nga 14 omwezi gwali gwa July omwaka 2016. Ssaabasumba bw'atyo n'amugaba mu bigo yegezeemu mu mwaka ogwa pastoral
spiritual year. Oluvannyuma kitaffe Ssaabeepisikoopi yamukkiriza okweyongerayo okusoma kwe n'amugaba mu St. Mary's National Seminary eggaba. Eyo gy'abadde ku misomo gye egya teologiya. Kati kitaffe Ssaabasumba aliko kati Pawulo Ssemwogerere yakkiriza okumulinnyisa ku ddaala ery'obudyakoni omwaka oguwedde nga 14 Agusto, era omwaka ogwo bannange lyali ssanyiddereere ku lutikko Rubaga ng'ono Kabenge afuna obudyakoni mu bbanga obusaserdooti Katonda yalonda, obusaserdooti Katonda yalonda, yakwasinye yekwayagala kwalonda. Obusaserdooti Katonda yalonda, yakwasinye yekwayagala kwalonda. Naye atubuuza oba nga tukkiriza. Atubuuza oba nga tukkiriza. Ani gwe n'atuma agende ng'alangirira, ani gwe n'atuma akulembere abantu bangaabo, nze n'atumani. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Zenatumani abeera omubaka wange, zenatumani mbuuza bange, zenatumani. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Buli eyeewaayo ye wange, wenoonya yeeba obwesiima. Okwagala omubeero wange, kyokka beeba bamunyutu, abateeka be bangi, buli bantu abaddeeko alubatu batono ddala. Ani gwe n'atuma agende ng'alangirira, ani gwe n'atuma akulembere abantu bangaabo, nze n'atumani. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Nabamalira Mukama wange neevuddemu, naawe ng'onnyambye neewaddeyo. Nze malira Mukama wange nkulaganya, zuno nze nkwewa walubeerera. Ebyo ebizibu Mukama wange tebirijja, sigenda kunyeenya neewaddeyo. Nze malira Mukama wange neevuddemu, zuno mmaliridde nzindiwo. Mwoyo w'amaanyi nze gwe nkuwa, era n'omukono gwange nga gugugumya, genda okulembere abantu bange. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Tunotuse Mukama wange nze, tunotumaze olonze. Ennyiriri zitandise engalo ez'omwanguka bakulu nga twaniriza ennyiriri ezo. Katonda yalonda, Katonda
abanamaanyi bakulu abantu ba Katonda abaagalwa ennyo tukubye omwayiro guno omutukuvu mu maaso ga Junda Namugereka ku nkya ya leero nga tuzze okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obusaserdooti kyagonnomoddeko muganda wa Fono Reverend Father Simon Peter Kabenge. Era kati sebo tujja kusaba Reverend Father Simon Peter Kabenge otukulembere mu kitambiro ekikulu kino ekya misa. Tukunganye mu linnya lya nnyo okulaba nga ofunye obusaserdooti ng'oli mulamu. Teri kintu kyangu nnyo nga kufuna busaserdooti, naye teri kintu kizibu kubeera musaserdooti. Ffe tukusabira essaala zaffe n'obwagazi bwaffe n'omukwano gwaffe tutambulire wamu, tuyambagane. Kati ofuuse omu ku ffe, oyingidde mu kinywi, oyingidde mu kiraabu, tutambulire wamu tuyambagane. Kijja okuyamba bulijjo kwe kusigala ng'owulira eddoboozi ly'Omukama nga Samwiri bw'agambye nti yogera Mukama wange omuddu wo awulira. Ebigambo ebyo byonna abadde bazze kuyamba Omukama mu ngeri emu oba endala abadde abuuza kyani gwe n'atuma agende ng'alangirira, ani gwe n'atuma kulembere abantu bange abo ze n'atuma tinsuno ntuuse nsuno tumaze olunaku lw'eggulo Faala Kabenge wayanukudde nga toliimu kwekwatakwata, eddoboozi naliwulidde nga kkalu. Omukama n'omusajja n'akuyita, Ssaabasumba n'akuyita n'ogamba nzuuno nzize ozze kukola mulimu gwa busaserdooti. Mu busaserdooti
batugambye Katonda yalonda. Katonda yakulonze. Awo nno Omukama yakulonze. Yayagadde obeere. Omukama yasazeewo okubeera kino ky'oli. Yalina ensonga lwaki gwe gwayise. Era yamanyi lwaki akulonze. Awo nno bulijjo kkiriza Omukama yaba akukozesa. So si gwe kukozesa Mukama. Kkiriza Omukama yaba akulambika. Omukama tomuguliridde. Kitegeeza ki? Father Kabenge toguliriranga ate tokkirizanga kugulirirwanga. Toguliriranga tokkirizanga kugulirirwanga. Omukama akwagadde era n'akwagaliza kino ky'otuuseeko kubanga obadde okyagala. Father Kabenge olumu bwe tutuuka tufuukira abalala ekisibu. Yagala obusaserdooti bwo naye ate kisinga yagaliza n'abalala. Omulimu tojja kumalawo. N'abalala baagalize. Omukama akwawudde mubali. Obadde mubali. Kati Omukama akwawudde naye ate era akutumye mu bbo. Awo nno nkusaba bakolemu ng'omwawule wa Katonda. Bakulabemu enjawulo. Ate nabo bayamba okubawula ku sitaani ne ku byensi. Bafuuke ba Katonda, babeere mu Katonda, ne Katonda abeere mu bbo. Bwe buvunaanyizibwa bwabwe. Awo nno obusaserdooti buno Father Kabenge bukufuulire ddala omwawule wa Katonda. Omuntu ayawuddwa ababadde bakulaba bulijjo nga Kabenge erinnya eritaliiko nva kati bakulabe nga Kabenge omwawule. Awo olwo kye tukusabira. Ekinaakuyamba ku ebyo kwe kubeera ng'obusaserdooti bukozeemu total transformation. Okukyukira ddala. Waliwo ebisolo bibiri biri ku nsi kuno naye bitiibwa nnyo. Era nabyo byennyini byali byebuusa lwaki abantu babitya. Kyekisaanyi n'omusota. Eyo oli bw'obyogera abantu beesisiwala n'okwesisiwala. N'osanga omukadde ng'ate eddiba lyakakanyala dda ate ne lyongera ne lyefugiza ddala. Naye ebisolo ebyo ebibiri byatwesa ne bigamba naye lwaki abantu batutya? Lwaki abantu tebatwagala? Ne bigamba omanyi tusooke tweweeyoko obudde tuve mu bantu tugende twetereze tugende okudda ng'abantu batwaniriza. Ne bigenda ne bimala akaseera. Bwe byamala akaseera ne bigamba kati tubuze ekimala. Toza kati tuddeyo mu bantu batwanirize. Omusota kye gwakola ne gugamba asijja kuddirayo mu ddiba lyange ekkadde kanneeyubule. Ne lijjako ekiyubulo ekikadde ne liteekako akasusu akapya. Ne ligamba lose banadengera nga nnyereketa bagenda kunnyaliriza. Olwajja omutobe guti mu kisaka baalonderawo mayinja na miggo. Ne bakuba ne baguttirawo. Gwakanya kwewozaako nti bannange siri mubi nzize kubeera mulungi wa. Baagukubirawo ne baguttirawo. Ekisaanyi olwabiraba ne kigamba siri nnyo. Nze ngendeyo booli bamusse. N'olwokola bitandi yakyo yalina okutuuka ne kigamba oli ekyamuzizaayo kweyobula bweyobuzi naye yasigadde musota. Kyo kye kyakola ne kigamba kankyuse. Omanye ekisaanyi kikyusa mu stages. Kyo kye kyakola ne kifuuka kiwojjolo. Ekiwojjolo olwava mu nsiko abantu ne bakyaniriza omwana ne bukigoba ne bukyaniriza. Ye ne kigamba wamma. Lwaki kyo bakyaniriza? Kyakola total transformation. Kyakyukira ddala tekyaddira mu kifaananyi kiri. Father Kabenge osigadde nga bw'obadde ng'omuntu. Endabika yeeyo sayizi yeeyo tokejja tokogga. Obuwanvu bwebwo. Naye kyenkukakasa kati obusaserdooti bulina okukukyusa. Kyenkusabira ekyo Omukama ky'oba okulembera. Kati Omukama akufudde muzadde wa bonna. Tososola mu katuli kisimu kati buli omu akuyita Father. Ekisinga obukulu teweeraliikirira nti maama simuzaalidde baana si kubadde olina bamuzaalira bajjule. Ky'oba ofaako bulijjo mind about the spiritual sons and daughters. Olina kuzaalira mu masakalamentu. Awo nno awo maama ojja mukolera omulimu. Mu busaserdooti bwo bw'ofunye kyenkusaba teweegulumiza.
nakuzibavuka bakuyita kwemulisa. Tewemulisa, tewesudiya, tewewaana olw'ebyo byotuuseeko ne byofunye. Okakasa si gwosoosi ate si gwosembyeyo. Kyobalaba ofuna obusaserdooti nga n'abadyankoni bayingirawo. Si gwogenda okusembayo. Katonda akukwatiddwa bukwatibwa kisa. Omukama akuyambye buyambi. Ekyo bulijjo kijjukirenga. Kyobalaba Pawulo mu ssomo eryokubiri akubuuliridde, akutegeezeza nti Father Kabenge, Katonda takulonze lwakuba nti obadde mugezi nnyo. Nate si kikakasa naye ate nga amagezi obadde nago. Katonda takulonze ti lwakuba obadde mutuukirivu nnyo gwe weetunuulira obufaanana. Omukama takulonze ti lwakuba gwe obadde otuukiridde. Nedda. Father Kabenge, nedda. Pawulo akujjukiza nti ne Yesu bwe yali alonda abatuma abaasooka, abantu bye baayita ebibuyabuya, ebisirusiru bisekibotte, bimusamba nnanda, Katonda bye yalonda aswaza abagezi. Bangi boosomye nabo nga bagezi, era kakati balabika bali eyo batandise ba obi, kale mu kiraasi twamusinganga, naawe jangu osome emmisa. Twamusinganga, si kye kikulu. Ekikulu gw'otuusa Omukama gy'abadde akwagaliza. Awonna ekisinga mu byonna manya totuukiridde. God does not call the qualified, but he qualifies the called. Mukama talonda batuukiridde, naye ye baalonda baakola ki? Awo no Father Kabenge, kkiriza okubeera ebbumba mu mikono gy'omubumbi, kkiriza okubeera obusaserdooti mu mikono gya Kristo, ajja kufuula kyonna kyokola ki kyoyagala. Nkukakasa bano abantu boolaba wano, nange kennyini sijiridde gwe nga muntu ongasaaki, sijiridde busaserdooti obukulira. Lumu nalikoko mupalishe mu kirungi kyengenda okunyumyako essomero olimanyi balitanga 2 bridges mu Naddangira. Nengendangayo okusoma emmisa buli lwakusatu, naye buli bwe watuukangayo nga bategedde mwana mukulu yajja ng'omwana mutegeka obumuli ne bukuyimbira tukwaniriza ne bagamba ndayensi ebyo si byagala. Bwe mulaba nga nzize mugende mu hoolo mbasangeyo. Ogwokubiri gwe naddayo baba twakyusanga, bwe naddayo ogwokubiri nga nsengenze ne bakola kyekimu ne nnyombeera. Ogwaddako ogwokusatu neva ne mu mmotoka, akaana akapithiri ne kaŋŋamba, Father, ffe tetwaniriza gwe, twaniriza Kristo akolera mu gwe. Kannaye nawulira nga nswadde awo we nayigira maximum simplicity and humility mu busaserdooti. Father Kabenge, abantu bano boolaba abazze wano, they have not come for you. You are nothing. You are a nobody. Gwe ng'omuntu tolina nakisikiriza. Gwe ng'omuntu talina kisobola kukuŋŋaanyisaako bantu. Abantu bazze kwebaza Katonda oyo agenda okukolera mu ggwe. Abantu bazze kusiima Katonda, bazze kwerolera Kristo na kujulira Kristo oyo agenda okukolera munda mu ggwe ng'omusaserdooti. Abantu bano kye kibaleese. Awo nno Father Kabenge, Yesu nga bw'akulonze ng'omusaserdooti, kola ebyo ebimusanyusa, weewala ebimuswaza. Ng'omusaserdooti, kola ebiyimusa Kristo mu bulamu bwo, so si bimusuula. Kola ebimututumula, so si bimufeebya. Kati buli kyokola kikole ng'omusaserdooti, kubanga omaze okwawulwa. Mu busaserdooti bwe Father Kabenge, nkusaba bino ebigambo obijjukiranga. Tomalanga ga. Tomalanga ga. Omusaserdooti ffe tutambulira mu bulamu obuli reflective, obuli critical. Oteekwa okubeera conscious. Tomalanga ga. Ntegeeza ki? Tomalanga galya. Eat as a priest. Tomalanga ganywa. Nywa ng'omusaserdooti. Tomalanga gambala. Yambala ng'omusaserdooti. Tomalanga gatambula ng'osaatuuka. Tewakubadde oli boola. Tambula ng'omusaserdooti.
tomalanga gewummuza wumulanga omusaseredooti tomalanga gatabagana nabantu. Always socialize as a priest, even if it is a social gathering. Baberenga, they can call you a priest. Father amidst us. Naye kasotuka omusaseredooti bwa ne bubula owedde. Byonna byokola bikole ng'omusaseredooti. Yogera ng'omusaseredooti. Talk as a priest. Look as a priest. Smell as a priest. And always celebrate mass as a priest. Manya obudde buno babajjeeko emikono kati mweraliikirira. Bananga bawa. That's none of your concern. Totya nti bagenda kungaba wa. Kyolina okumanya, the one calling you knows where to send you. Akuyise with the reason. Ekyo banangaba wa tokitya. Wandibadde weebuusa kimu ebikola mbirina. Ate kyekakasa nti weebiri. Awo kati omulimu ogutandise. The life you have embraced is a life of appointments. Avoid self-appointment. Oba self-appointing. Nze ndaba mwendaba ntabadabika kukola wano. Ani akugana? Musebe neraba musirabika kukolera wano Seruganda. Botani okubeera n'ebirowoozo okugwako okutandikiddewo. Wandibadde ekibuuzo teweebuuza ndagawa. Obudde buno wandibadde weebuuza banga baddi. Yes, when am I leaving? When are they sending me for work? I want to kusa. Bulijjo ekifo gye bakugaba. Respect your place of appointment. Take it as your perfect home. Ekifo kiwe ekitiibwa. Ekifo kyagale kyogereko birungi. Tulina mu kirasi yaffe abasajja abajerezi. Oli agenda n'akubuusa gye baakugaba n'omugamba buyege n'atandikira awo. Naye byonna nga babyogere nga nkyaliyo walungi bwe ndivaayo nga bikyuka. Naye bwe mba nkyaliyo, it is the perfect home. I want to always take your place of appointment as your real home. Ebyo byonna by'owulira nga tebikuganya kusigala we bakugabye, nga bikuteekamu okubeera ng'embwa eyakuwunya mu bigere, nga buli ssaawa oyagala kugenda mu parish X. Fuba okulaba nga bye weegomba eri bireete wano w'okolera. Bisobola okusikiriza okusigalangawo, ate bijja kwogerwako nga bagamba oyo omusajja bwe yali wano yakola bingi. Ebitone byo byonna byeyambise okukulaakulanya w'obeera. Kyenyagala okukakasa that all your blessings, all your graces at your place of appointment. Emikisa gyonna enneema zo zonna mu busaserooti kibeera oli w'okolera. Awo nno abasakristo abali eno tubasaba n'obwetowaze mutuggyemu omuze gw'okutuyenjeeza. Father Mirundi ndi Buyege jangu osoma olumbe ekitagobwa eri waffe teriyo nnyimbe. Father Musuubire eno taliyo. Father Kabenge beera mu mativu ne wooli. Omutuukirivu Basiriyo omutuukirivu wange era bamuyita St. Bezo the Great. Lumu yakolera mu budde obwali obw'ebiyigganyizo. Abakulembeze bakabaka ne balaba nga Bishop abafuukidde ekizibu. Abantu bonna gwe bakkiririzaamu ne basalawo ne bagamba Bishop ono kye tugenda okukola katumugye mu nsi yaffe tumutwale mu buwaŋŋanguse. Ne bakuba olukiiko okumuwaŋŋangusa. N'asirisa bakabaka n'abagamba please keep quiet. There is nothing like an exile. Kubanga Yesu bw'aba atutuma atugamba mugende mu nsi yonna mulangirire evangeli. N'abagamba n'eyo gye muntuma it is Jesus' area of operation. N'abagamba therefore tewali kifo kibi okujjako ng'emirimu tegiriyo. Naye yonna Father Kabenge kukakasa ebyo byonna gyebiri. Totya era kati manya ekikuli mu mutima n'avuga mmotoka ki ekikussa mu mmotoka. Already you have the natural means of transport. Ebigenda tebiriiwo babitemyeko oli mulema tandikiraawo biri binaakusangayo. Naye nze nkusaba okweraliikirira tinaavuga mmotoka ki ekyokya kyabwereere. Abakristu abo balaba bw'obakolamu omulimu balaba obwetaavu bwo. Bw'obakolamu omulimu n'obalambula n'obaweereza bajja kukusiima naawe weewuunye.
awo nno ye Yesu akugamba kino kigenda eri kyenkutuma genda nze kutumye tinange nakuyamba buli mwantu byonna byonna bye weetaaga oli self contained yo Mukama gyakugaba amanyiyo. Father Kabenge nkusaba bino, be a lively priest. Beera omusaseredoti alimu obulamu nendobeera ng'omusaseredoti yalwala misoosi noyimirira ku awutali okuyigiriza wenanga oleberanga amakoloni agasiridde. Beera omusaseredoti ali down to earth. Tusomye ebintu bingi mu seminaariyo bitugasa ffe ng'abasaseredoti naye baganda baffe bali abakristo bimu ne b'obyogera tebabitegeera. Awo nno fuba okulaba ng'ojja ebiri waggulu obibateere ku mutendera gwabwe. Always be a time manager. Be a simple and humble priest. Don't complicate yourself. Nosanga omuntu ne yeecomplicatinga n'otuuka okukaddiira ku myaka 42 n'ofaanana ow'ekyenda-mu-6. Ku lwaki? Kubanga weezitowereza. Yagala abakristu and always spare time for them. Kakukakase, the time you spend with the Christians is more precious than the money they give you. Obudde bw'onoomala ng'oli mu bakristu businga ssente zetulowooza mbu zetwetaaga batuwe. Ate kyolina okumanya teri ssente zimala, naye abakristu bawa obudde. Father Kabenge misa giwe ekitiibwa. Kulabye wano ng'ogikulembera olwaleero wenna ng'oli mwetuwase. Bulijjo weewombeeke ng'oli ku alutaali. Leka kubeera ku alutaali ng'oli ng'ekisansu. Oli n'atuula ku alutaali n'okusalako n'asalako. Bityo twandibadde tetubikola. Bulijjo beera omusaseredoti omuyonjo, yambala ebyambalo ebiyonjo. Bw'obeera mu misa put on full combat. Nga bw'oyambadde bw'otyo twaddewo omusogo gwambalayambala busitoola ne bu alu zitebinyume yaezbe maaso n'emmisa bw'oba by'onooyambala eyange tojja era w'onoosoma eyiyo bw'otyo yambala full attire. Abakristo ebyambalo babiguze, byambalo kumire. Yesu ogenda omuyita guwammanga naye alaba amuyita yooyo. Ebitukuvu bikwate na bwegendereza. Beera omusaseredoti nga bw'oyogera abantu nga bawulira. Ate be very articulate. Tolya bigambo. Yogera eddoboozi ery'omwanguka ate ebigambo byawule bulungi. Father Kabenge, don't be biased. Manyi waliwo bafaada bangi abayinza okuba nga bakusomesezaako nga balina kye baakukola obudde bujja tuuka bakugabe bonna. Empalanansi legezo zaali za mayina. Ate n'okuwalana kulina bwe kwakuyamba okutuuka w'otuuse. Ojja kuwulira nga boogerera abantu ebintu bingi. Nze kyenkusaba kiri kimu, tozze kulwana ntalo. Naye tozze na kuvuganya, gwegamba kimu ozze kubeera kikyoli. Ozze kukola Omukama kyakutuma. Olumu ojja kwekanga ng'empalana tezirina mirandira. Waliwo abaami babiri baali ba mukwano, omu nga mugagga omu nga mwavu. Tayambika emazima ati wegombanga okubeera omwavu mu nsi muno. Obwavu bulwadde. Omwavu bandimusisa akyalina mulamu. Omwavu bukuleetera ebintu bingi. Bwe twogera obwavu abantu balowooza bwa ssente bwokka, si bwentegeeza. Naye obwavu obw'empisa, obwavu obw'okukkiriza n'obwavu obulala. Naye kale omusajja ono omugagga bambi yali afa nnyo ku munno omwavu. Nga buli ku makya amuvuga n'amutwalako ku mulimu. N'amunona, bw'aba n'ak'okulya amugabanyizaako n'amuwa. Naye ate omwavu ono mu kifo ky'okusiima yatandika kulondoolanga mugagga. Kirayo ono ye ssente azijjawa. Nze nga nkola sigaggawala. Kandi n'atandika ng'okgenda ng'alingiriza mu kikomera ng'awuliriza. Kale omugagga bwe yabeeranga mu bikomera ng'ebigambo by'ayogera kiraga nti omusajja alabika atemula abantu. Kabamuwulira mu kikomera ali mu kugamba abantu, sala emikono, gusala obulago, gusala mangu ekiwato, gusala ekifuba wano, gusala mangu amagulu. N'agenda amuloopa ku poliisi. Poliisi olwagiwulira nti omutwe John alina ebizibu ebyo n'agamba
awo twetaagayo magye ge baleeta battalion namba ne bajja bawuliriza bagawuliza kituufu gwe nagambye edda sala egundi sala amagulu tonagajjako obwedda gwe nagambye edda sala emikono abajasi kye bakola ennyumba basamba nsambi ne balyoka babasongamu emmundu okuyingira munda nga basajja battu batunzi ba byalaani anagamba sala amatu wano sala bino wano kola kino naye ngaomusajja erinnya lino nalona lifudde kuki Father Kabenge entale esimu zetulwana zebatulwanisa ffe bakulu bammwe tetuziriimu batuteebereza buteebereza oli bwakutulye nalowooza ekyo kyokolaki naye nga si kyetuli omusaseredooti Father Kabenge nga mmaliriza omusaseredooti abeera lift oba elevator. You have turned out to be an elevator, a lift, lifting people to God and bringing God to the people. Omusaseredooti kati ofuuse empenduzo muganda agamba ekiri ewala mpenduzo yekola ki yekijja kati byonna ebiri mu ggulu abantu bano gwolina okubibakolera. Omusaseredooti omukama kweyambisa nga transport means okutransportinga emikisa gya Katonda okutransportinga enneema za Katonda okuzireeta mu ekereziya. Ofuuse lutindo okutindira abantu bano ne Katonda waabwe gwe bakkiriza. Omusaseredooti now you have turned out to be a special hire for God. Omukama akuhayalinga kola ki kulaba ng'okola ebyo ebitukuza abakristo. Weewale nnyo okusumala amaanyi go mu kukola ebitali bya busaseredooti. Keka ne batandika okutwala nti omusaseredooti okuba bulangu ng'otunda butali obwo si buvunaanyizibwamu. Priesthood is priceless. Never put a price tag. Weewale nnyo okweteekako omuwendo tinsobola okunsitula wano omala kumpeereza ssente bweziti. Never allow people to define you. Omusaseredooti, you are unique because priesthood is a bundle of talents. Kusaba bino Father Kabenge nga maliriza ddala. Ofuuse musaseredooti, be a family priest. Beera omusaseredooti owa family yo. Baganda bo ne bannyoko simanyi gye bali. Kati abasinga babeereyo mu kwetawula bali mu kuŋŋaali kugoba nkoko zidduse kuŋŋaanya kabuuyi n'ebirala naye nga mwandibadde wano. Bannange mufunye a golden treasure in the family. Manyi taata yafa ne mufuna omusika naye ono kakati is far superior than the musika. Mufunye taata agenda okubagatta. Father Kabenge lwana nnyo okulaba nga family eguma ekuyite faana. Nze baanga bedda mugongaawo era bedda mugongo mbalaba wano ne mmala emyezi 3 ng'ewaka nkyalayo bukyazi naye bwe twabedanga mu mikolo ssebo nga bampita linnya lyange Bezo maama nga yayomba nabe mugemu empisa oyo yafuuka faaza maama oyombesa babwereere kirabika tebannabakunda bamu buki bwe naddayo namugongo ne ŋŋamba neetaaga okuteekawo program ensi manyisa bano tikati ndi father bakatiigaawo netandikanga okuteekawo emmisa gole bwe mala okuteekawo emmisa nebega kati banna yesu ono asigaddewo tusooke tubeerewo okutwebuulirire mu njigiriza zange galanga enjogere nagenda okulaba tayito ng'ekwata nakufaaza eri kirala. Father Kabenge kola ebyo ebinaakufuula father ewaka. Tetukulirira kulegerana jambi yammwe nawe olwanirira ttaka naye tesigambye nti ettaka lyammwe balibbe naye banno balambike. Awo nno kino kiddayo n'eri baganda baffe bannyina ne baganda b'omugole. Bannange Father Kabenge azaalirwa mu famire mwe muba musooka okubeera his benefactor. Kubanga mwenna abasinga mwesobola mumusindika bwagye mwawa by'okumuwa mwe muba mulina okusooka okumubeezaawo. Bemba mwagala abaswaze mumuleke atangale ki abeere kitenge ki naye ba mwagala abeere kyayagala abeere abaweesa ekitiibwa
mwe mulina okusooka okwevaamu mumuwulire newakubaddeyo omu ku bato abasembyeyo asobola okuba nga ye muto naye kyafunye kati alinnye ku ddala n'okusinga omukulu eyasooka okuzaalibwa. Wali oluga tubeera ne baganda baffe mu famire amakulu bagenda ne boogera ebyekisirusiru era mukulu waffe buli bwobeeraawo oba nabeerako ekizibu addamu kuwosa kale mwena benna nabasitula wano nabayoola nze nabakola namugamba naawe ddayo obeere muto okusitule obalowooza okusooka okuzaalibwa kitiibwa. Naye Father Kabenge baganda bo bakolemu ng'obusaseredooti. Mbasaba bannange nammwe ab'omunju Father Kabenge mumulabe ng'ow'enjawulo kati. Teriyo spiritual director mulala gwe mwetaaga nga mulina spiritual director mu nju. Nze waka nze very first spiritual director wa family bw'olonda omulala abeera assistant wange n'abako bakimanyi nze nsaka awo no Father Kabenge nkubidde bigezo. Abakristo buno bwe bubaka bwe tubasaba mutusabire ng'abasaseredooti. Bannaye mutusabire mutwagale ng'abasaseredooti, mutulwanirire, mutuyirewo omubiri, mutusapootinge. Olumu twetaaga sapooti yammwe mukolagane bulungi naffe. Ne bannaye ekisinga obukulu abakristo mututegeere ng'abasaseredooti. Leka kutandika nze kinasooka okukyawa kwe kujuliza kale yali wano yakola ati tafanga agenda omunoonya. Nze njagala omuntu atengeera nga nze. Tubeegayiridde bannaye muleme kututegeera kusinziira ku yaliwo, muleme kututegeera kusinziira ku yakugatta ayinza n'okuba n'okufa yafa. Mututegeere nga bwe tuliwo. Zino empagi ennya Father Kabenge ze zigenda okwanguyiza obusaasiriro ate zitwalire mu order. Empagi esooka okubeera ng'oli mulwanjo nnyo ng'olinaanye nnyo Katondawo. Closeness to God. Katonda yakuyise. Bw'ova ku closeness to God ekiddako closeness to your bishop. Tokkirizanga muntu kunnyonnyola bishop wo kikyali nga naawe ate wo. Bishop wo mwetegeerere. Fe abamu tulina bias. Fe abamu tuyinza okuba ebintu twabitegeera buki. Bishop wo mwetegeerere nga muntu. Ekyokubiri ekyokusaba closeness to fellow priests. Basaserooti banno basemberere babeere kumpi. Ekisembayo closeness ku bakristo n'abantu ba Katonda. Sababa oluganda Omukama Katonda atuyambe. Mu ssomero eribadde ery'Evanjiri Yesu agambye ng'amaliriza ng'amaze okusoma ti Omukama yansiiga omuzigo. Father Kabenge Omukama yakusiiza omuzigo, yakwawudde, yakulonze, gyakutumya owulidde. Abaavu okubafaako, abali mu makomera, abalwadde, abateeyinza, eyo Omukama gy'asiiba, gy'asula, gy'abeera. Yagala nnyo okukola mu bantu abaavu, abateeyinza. Twagala nnyo okusenza abagagga, naye ate nabo balungi, naye ne bali tuleme kubasuulirira. Olumu oli gw'oyita omwavu ate yazaala omugagga ali ku kibuga. Lwakuba bagaggawala ku kibuga nga beerabira abaabwe mu kyalo. Naye nze nkusaba tososola mu bantu, yagala abantu bonna. Nkusaba kasitole kano kengenda okumaliriza nako ak'omusajja omugagga eyagenda okulamaga Isirayiri n'agenda ne banne naye nga ye n'okukkiriza takumanyi. Naye bw'atuuka eyo batuuka emisebwa bwebala okugwa bafuluma bagenda. Kalwabira alengera abantu nga bava mu ekereziya nga basanyufu n'abuuza abaaliwo abaali kiki sajja nga omusajja batusanyufu kyatusobola okuva ew'Omukama n'oba munakuwavu. Nagamba nange njatandika okusoma nfuna essanyu. Nange bweyetegereza mulala alegerayo akasajja kamu akasigalayo nga kakaaba konakona kali buli keesabajja kakola biki n'akatunuulira almost an hour. After an hour akasajja ne kavaayo ne kafuluma kajja kayongobevu n'akasisinkana n'agamba musajja bwe banno babadde basanyufu ate gwe nkulegedde okaaba nti ki. Kamugamba ebizibu ebiri ku nsi
nange kenyini gwolaba wano ndi bizibu bitambula. Taata mulwadde agenda kufa, ye maama okusula n'obutasula. Mukyala wange gwe mbadde nnina omu bagambye ebiwoowoolo obutaago byonna birwadde, kyokka n'akawala kenzaala nako kagenderera. Kyokka bwenjogerera sirinawo yadde akasente. Sajja omugagga n'agamba kyekizibu kyo ki? N'akwata mu nsawo n'ajja emitwalo 3 egya $, n'agimu. Namugamba agenda okuli ku kizibu kye. Sajja n'asanyuka n'amugamba munnange weebale nnyo. Kati kaba kagenda namugamba akomawo. Zinakumala eso bizibu bi. Kola ne business card ye. Bweba tebikubodde ebizibu ddamu onkubire. Ne ngamba Katonda atalina mannyo gwawe nnyo basega yagiwanze ne lwayiro nandibaddenko. Naye akasajja olwagira ne kazaayo business card. Ngamba tesetaga business card ye. Kagende ne yambisa sente zino. Tekizibu kinako tinabinaaba tebiwadde. Otatabinaaba tebiwadde woono okola otya. Omusajja n'amugamba ssebo neebaza nti onyambye mu budde bwo. Nesetaga kumpa business card yo kulowooza that you are a solution to all my problems. No. Nemugamba kagende ebizibu ebinaaba tebiweddeewo. Nja kuddayo ku mavivi nsabe Katonda oyo gwensabye n'akuleeta wanaaba wakusa jakusa. Father Kabenge, tokkirizanga omuntu okutwala ekifo kya Katonda mu bulamu obwo. Kabeere ng'akuyambye atya? Abo bonna bakuyamba lwakuba osaba Katonda n'akugirira ekisa. Omukama Katonda akukulembera obeere Father omuganzi. Obeere Father ayagalwa. Father akulaakulana ate akulaakulanya. Father ayamba ate ayambibwa. Father ayagala era ayagalibwa. Omukama abeere nawe.